David Lutalo muganda wange omanyi nti manager Derek Kagenzi tuwe manager Ivan tumufule manager akyali Ivan tumufule yabafuka manager era David ebigambo byanziramu si byakwekwekereza nangamba nedda asoka abeerewo emyezi 6 tulabe onfuna bulungi ye inamu ku sente ani Ivan we yajira ofuka manager ati yalina mu sente zirya nti oba ina sente nolo okuba nti already tuli waggulu nga sente zikola ki ziyingira tulaba ali committed ku mirimu olaba abeerawo kati nga kino era kino kyeni mu kugamba ebitabo twasoka kuba buli muntu nga alina diary eyiye gwe nze nga nina eyange na Ivan nga alina eyiye gwe munotinga ebivulu kakati maka wojja nogamba nze ngenze wa Notorious nga nze notingamu nti nkuwadde date eno njikuwadde ogenda kola enaku z'omwezi nga 2 egundi naye nga ate nino makinga sure nti ngenda ate ku diary ya Ivan nayo oteekemu nayo muwe mugambe nti show bweti ne bweti gyeri nga tuteekawo omulala kale nkugira kansoke maleyo bulungi kakati ekitabo lwaki nakita nti twakola show yali ku Dayna's Kawanda omuwulira muganda nali mitanda yali agiguze nga nze nagimuguza mitanda oyo yali Kawanda Ivan manager Ivan akwatako show ejjinja ompulira sebo ngate muyina wano ate nga nze nasooka kakati jukira yali manager kati nze ndi vice ompulira bulungi kati Ivan akubira mitanda esimu wakubira mwami mitanda esimu amugamba show teriyo eye Kawanda naye nga agenda omukubira esimu sheyo ngebuza ina kumeka 3 nga yategeka dda mitanda ankubira esimu angamba Notorious konze wangi manager Ivan ankubidde nti show teriyo ne mugamba show gyeri akugambirize nga sibimanyi kinakola nga ngenda ku office nga mbuza muganda wange David Lutalo nga mubuuza ye manager Ivan ate lwaki akubidde mitanda namugamba show teriyo ko David nambuuza ate amugambye byaki ti show teriyo twatuli awo mitanda ngajja direct ku office nga ayogana ne David maaso kuki ku maaso nga amugamba lwaki show eyange yasooka lwaki manager ngamba teriyo David akubira Ivan amugamba jangu amubuuza show ejinja yaddi nzija kukiri show ejinja yaddi ngamugamba yancha eye Kawanda yaddi yancha namubuuza distance bwe mulowooza nzagendo ovuga emotoka kwa ebiseera ebyo ffe twali twevuga namuza kati nzagendo fabagendo ovuga emotoka lwaki temumbalirira nfuna bulungi tuli ku show yawa nabuuza ani yasooka onfuna ne mugamba nze nasooka nagamba Ivan kati kubira abejjinja basala amagezi gonna ngenda tuka sawa 8 oba 9 nsooka ku show yani ye Kawanda eyasooka tugene empola waliwo show ginawulira SB4 ayogerako n'omuvubuka oyo gyewaba kubisa enkuba nayo yali Kawanda ne SB4 enyinyi yaliko era naye n'agamba ntalabangako kivulu nga kiri Notorious yaba kubisa enkuba nga buli akwata ku microphone ayimbe amasannyalaze gamukuba enkuba ekyabwe ekyo baba bayingira ku stage okuyimba neddamu neeyiika kakati era n'ogamba gundi n'ogamba omuvubuka ono eyakyaddewo SB4 n'ogamba olabye beewaana okuba n'abasawo bakola naye nange omusawo wange w'emubende takoze neeyano omulabe kyabakoze ati kakati olaba kati kankugambeko ekintu kimu omuvubuka oyo nze ngenda muyita mulalo kyekisooka kubanga ebintu byonna byayogera tabyinako proof enkuba weebanga etonye
nze mba nagitonyesezza waliwo enkuba eya bunno nze teyankuba weewaana ekyasinga okuba okulaga nti Anatolius waliwo ekitagatta gwe kukuba ate essimu n'okugamba omuvubuka nti olabye ekibaddeyo nga mukubiranga ani ye musajja wattu enkuba neemukuba naye Maaka kati omuvubuka oyo wabagamba nti nze namukubira essimu ng'omwewaanirako ye ku kivulo kye yaliko ngaani simanyi kati bye byegamba kukivulu yaliko ngaani ndyoke mukubira ayinza okuba yaliko ng'omuwagizi naye ate kyali wanatoliyataawo wengenda okugattira ku bigambo by'ono lwaki nti yatulandise atulaga obukubagano obwe ne manager Ivan obuyinza okuba we bwava yemboozi gy'abadde ali mutwalamu kwekyo ekivulu kye baategeka David ate yamugambe tujja kujja mwenda ku kiki ekya Ivan ekya Anatolius tugendeyo nga bukyali kati bwe kibanga emboozi ya omuvubuka ono anyumya ne SB4 yali mugitunyumiza ate nga by then yali talina kifo kyali mu management yali yazzeemu kitegeeza nedda kati kitegeeza omuntu eyamuwadde emboozi eyo ginyumya alina kubanga yaliwo mu ekyo ekiseera kati kyekiri kyenkulaze wali kyandibanga Ivan ate ayinza okuba yali emabega woono omulenzi okwogera ffe tuli abawulire okwogera kati nze madde mpuliriza mboozi naye bwengattagatta ono omulenzi ono amuli emabega tatasobola okuba si David Lutalo ng'ate Ivan yes. Because ate bw'oba ngambye ebyo byonna ono mulenzi teyaliiwo yali talina kimutwalako kivulu ngaani teyalina mu ttiimu yaabwe kiba kitegeeza ani yamuwadde emboozi eyo ginyumya wengenda okuviira mu bintu byammwe bakwasa omuzindaalo mu malesho waawano tandise wamma singa tonziramu kintu kino wavuga emmotoka n'ogenda ku ntaana watanga kugenda ku malaalo ng'osimbako entengotengo oyo ole manager Ivan ebigere entengotengo bw'omuyoola ebigere entengotengo bw'omuyoola ebigere asira anaagwira eddala aveewo oddemu wezze David Lutalo tukitegedde nti Ivan bwe yajja batandika okufuna obukuubagano Ivan bw'ategeka eri nga nono ategeka eno nga bakoonagana kati ono agenda kane ku ntaana ya Fire yatuukayo ne kuyakafeero bukunja wali abalo ebizimu emikambwe kuyo agenze bukunja ku malaalo asimbye entengotengo simanyi mugaso ki gwe zikola ojja tunnyonnyola aloge Ivan bambi omwana omuto amuloge amuyoola ebigere agwe eddalu afire mu kabenje oba kale afe kakati muganda wange ku malaalo wagendayo nina obujulizi anti kakali kiri bwe kiti omuvubuka we wabagamba nti nagenda ku malaalo uliriza omuvubuka we wabagamba nti nagenda ku malaalo simanyi nensimbawo agambye entengotengo butaano ezo bazifumitamu empiso bwezi kakati ye yali ludda wa kubanga omba nagenda ku malaalo kitegeeza alina otugamba abanyina okuga nti wagenda ku malaalo naliwo wagenda ku malaalo gagundi watambulanga naye mu mmotoka olabika anti omba natambula naye ku mmotoka kati byayogera agambe nti amalaalo wagenda ku malaalo gegundi oba agagundi n'osimbako ki eddagala n'entengotengo zaayogera n'entengotengo zennyini zaayogerako nga ye omuntu kati soka weebuuze twali Kawanda tugenze ku malaalo oba agaawa entengotengo tuzigyewa kyekivulu yakiyimba ani ekyejjinja kyobadde onyumya ndi wamuvudde Kawanda ekyejjinja kyo yakiyimba yakisanga twagenda kubanga David yagamba Ivan sala amagezi bali bakole ki bawanvuye program bangambako nange nti ate David Lutalo yennyini oyo waliwo ekivuvu kyeyaliko ejjinja ne bamukubisa enkuba naye ng'ekuba ku stage wokka ngamba wantu tekubayo si kyekyo kyajjinja bali manyi kyekyeka Wanda kiri bangamba kyali jjinja naye bangamba bali enkuba eyo teyali yabalabe ba Lutalo yali yaba promota bejjinja yali promota yali ategese ne promota gwe bali bewalana naye kati lwayitawo lwaba promota omuyimbi ye byamukwatira wakati enkuba ne bagimukubisa ku stage ng'etonya ku stage kokka Roni Mark waloda we tulinda ejjembe walolirabyeko ejjembe eryente lye bawanga eri bakifaalu walolirabyeko sirirabanga bannange interview atogiwanvuyiza twagala ebenyimpi sirirabangako omwami SB4 gwe yakyazizza ye kennyini nga tatamidde musajja muisiramu tanywa mwenga ava mu family ekyasinza okuba ekitiibwa
wamusindikira amayembe ne yetambulira n'agenda mu malwaliro ng'abantu bamubuuza naye gwe ki ekinywa omusaayi nga gamunywamu omusaayi ne yetambulira sere ne zimugwa mu nsawo naye nga bamugamba amayembe gwa gamusindikira era naye ng'akimanyi kuba wamugamba n'okumugamba nti katika firimu kakatandike oluvannyuma lw'okwagala okulopewa David Lutalo wanyiiga n'omugulako naye Lutalo n'omusindikira amayembe nga gamunywamu omusaayi w'ebiteega kwebyo ebibi anti kaakati mayembe geganywamu omusaayi w'ebiteega anti kaakati omuvubuka oyo omulaba ebyo bigambo bye era naye ndowooza ye gy'ayogera mu bantu ti namusindikira amayembe simanyi biki naye kankweka ekintu kimu gundi gy'osobola okuŋŋamba waŋŋambye nti yantwale w'abaaba we asomeddwa kitegeeza weyandirabye nti ddala namusindikira amayembe yandibadde kubanga wabaagamba nti yantwale w'abaaba we nansomereddwa nenkola ki nempona yakugoba ti omwana we yawona omwana we yawona naye gwe olw'obutemu bw'onaakugoba kakati wabanga yasobola owonya omwana wange Ivan gwe yali atta gwagamba Ivan gwe yali atta gwagamba ye lwaki tamusabira n'awona olima ekibuuzo kikyo so nze ebintu by'eddogo ebyo buli wembiwuli omuntu ng'abenyumya mba njagala nnyo ayeteyo kale ku bujulizi obutonotono bajja kukubya enkuba nedda amalogo gye gayisiga wakanya naye bw'oba olumiriza abantu obulogo olina oyetayo ku bujulizi obutonotono ekintu kyesikkaanya nakyo abantu kye bagamba nti okumanya nti gundi mulogo naawe olina kuba nga ologezi kituufu omuntu osobola omumanya nti akuloga newankubadde nga gwe nawe tomaze kuloga osobola kati n'abasabi n'omuntu waba musabi asobola otegeera omuntu amuloga Katonda asobola omubikkulya mu kirooto lwaki n'amulaga n'ekirala nti byonna byonna byayogera yagaanye okuleetayo obujulizi obutonotono bwe buti kuba ennaku zino nkuguna omulembe gwe tulimu bw'oba olwo oyogera by'oyogera lwaki oleetayo newekabaka voice note newekabaka chat neweba phone call nga bagirikodinga ngono kuba yayogedde emirundi mingi ngalaga nti ono yamukubiranga essimu lwaki oleetayo gumu kati emirala ne bw'otulimba n'oyongerako emirala 10 naye ng'oleseyo recording emu omuvubuka oli obulamu nga bugaanyi waliwo omwami ani gwe yakubira awo namugamba recording ebigambo bino ne bwe mba nfa akatambi kano balikawulira ng'amaanyi gamuwedde kale biyinza okuba nga bibuzaabuza tuyinza okugamba bali mu lukwe tudde ku kibuuzo ekirala kino kyabaddemu Yaledi omuvubuka oli n'omuyimbi w'eggwanga David Lutalo gwe tuli naye wano n'omuyimbi w'eggwanga gwe tuli naye wano Anatolius ne mukama waabwe Anatolius muyite muyimbi wa ggwanga oba Saabalogo muyite ki muyimbi anti ekyobologo obujulizi bukyagaanye okulabika kale Anatolius wanjisema mwali musanzeko omuvubuka ono eyakyaddewo SB4 ku double kick nga mulinye David Lutalo simu nezikuva mu ngala ne kati kiribwe kitye omuvubuka oyo nga w'omulaba bw'ayogera yajja ku studio owulira nenga omuntu gw'onolaba nti kubanga ffe studio yabeerangawo nga buli muntu ajjawo onfuna bulungi kati we yajja nze namusanganga na Yaledi onfuna bulungi kigatta namusanganga nani na Yaledi Yaledi producer era Yaledi n'agamba nti anzize mukolera agenda kuleeta oluyimba mukolere ko omuvubuka n'agamba ayagala kuyimbira wa mu the Ayers Yaledi n'amugamba yogera nani yogera ne David yamugamba yogera nani yamugamba yogera nani ne David David yamugamba nze singiza abantu mu kibiina kubanga kiri buli kintu kirina protocol kwe kitambulira kituufu nnyo tewali akiwaka okitegedde kakati omuvubuka oyo wamugamba ndabe nze mugamba leta music wo tumuwulire wano mu studio amuteekamu atambula akola ki agenda tumuwuliriza namuli nani twalinze David ne Yaledi ninga nawe tulina osobola mugamba nti munne jangu okole ki yali ayimba bubi nnyo Simba wakati senior journalist waliwo
David Lutalo luyakayana muko n'omuvubuka ono bubi nnyo katabe yekube n'okwekuba mu studio ya Double Kick. Awali nga bakayana kuchinga akayana naye kuchi. Nga David Lutalo agamba omuvubuka ono kubanga yo omuvubuka agamba nti bwe yagamba nti agenda kukulope wa David Lutalo. Waddukirawo n'oleka omukonje ebigambo wa David Lutalo ti omuvubuka oyo nga bw'abadde akutwala mu basawo muloge David Lutalo era David Lutalo okuba yitakkiriza mu byabasawo n'akyawanya omuvubuka oyo kubanga yali akwesiga nnyo era bwe yamusaba ku Double Kick mu studio kata yasumulula essaati omuvubuka we yayogedde David yasumulula essaati paka wano ng'alaga ngenda kukuba ngumi David Lutalo n'ayingira mu studio n'agamba omuvubuka njagaza ki nga yalidi bwamugamba n'omuvubuka ono nga si mubi nga David Lutalo agamba muvubuka gwe oli musajja mubi otambula mu basawo era sikwagala kuddamu kulaba wano yalidi yamuwolereza omuvubuka kwe kuyita ku mmotoka ng'akaaba era n'agamba nti bayita ku mmotoka David Lutalo n'amulengera mu ndabirwamu waliwo olunaku David Lutalo yali agadde okukuba naye David Lutalo alwana kakati omuvubuka oyo mulaba nti byonna ayogera bintu byatategeera ategeera ekisooka David Lutalo yali agenda mukuba ddi nga bali mu studio eyaledi yaliwo kubanga mu studio kanze njagala otegeere leero Mark nti awantu wale mubeera awantu awangi ebyo byonna tebikola ki tebibulawo naye omuvubuka oyo amutuma nze musaba ekintu eki amutuma yenna agende amugambe ti omusajja oli tumuveeko omukisa gwange n'ogugwe toli amutuma naye nze kyembadde njagala okukiramu kyekino nti omuvubuka ono byonna byali mu kwogera byonna dembiwuli abyogera bw'ayodde atuuka ku linnya ly'ono ng'ayogeza obusungu bungi nga kiraga nti kati ffe mu mawulire buli wootuuka nga expression oba toyogedde naye nga nku interviewinga nga bwensinya ku linnya ly'omuntu ng'otabuka wenna expression face n'ekyuka kuba tuba interviewinga nga bw'oyogera linnya ly'omuntu n'engalo zinatandika zikola bw'ati nga kikulaga obusungu buva eno ku mutima ku ggumba kati omuvubuka ono namulabye nga buli waayogera ku linnya ly'ono obusungu bulinnya ne bufuukuuka bwe buti kati ffe mu mawulire tuba tutegeera togenda kumpa kintu kituufu oyo kubanga olwedde tunatandika nakwogera n'olwogera ku linnya lya Antolias ng'obusungu butabuka wedda nange bwenkola oba togenda ngamba oba kigenda togenda kumpa story nyizeemu naye kangume nti nakirabye ne ndowooza nti lwakuba simanyi oba gundi yasoma amawulire yani SB4 oyo papa waffe mu mawulire kyonna kyali we appreciate him anti presenter wa TV ne mawulire byanjawulo anti yakola ku Delta set anti yotobera mu mawulire osobola okuba nga oli presenter oli kineze si buli tikakola ku TV kati abamawulire nga kati fa olupapula obeera journalist waddala era training gye tuyitamu ya mawulire papa yabisoma byonna kyoyagala okwogera kyonna ku SB4 yabisoma yabisoma SB4 presenter n'obwamawulire birala byonna yabisoma kyova bagiyita journalism and mass communication tebagamba journalism yoka journalism and mass communication naye kyembadde gamba nti SB4 emu ku byadda so otegeera nti omusajja ono lwaki obusungu alina bungi ayinza obutampa kintu kiri accurate okujjawo nga nnoonya ensonga lwaki buli wenjogera ku linnya Antolias obusungu bweyongera nnyo aba tagenda kundeliveringa kintu kino naye kyakyenjagala okutangaza ku Antolias kino nti Antolias amazima agamanyi naye tuli wano tukola show ali mu beating around the bush story eno gyetambudde ya interview eno gye tuli mu kukola abatugoberera batandise okitegeera nti otawo teuli ku David Lutalo ali wakati awo yeba mutwalira wakati awo otawo luli wakati wa Antolias ne Ivan ninga bafaaki nga kati atewo nemboozi yonna gyadde tunyumiza alina tubuulira Lutalo lwe ne Ivan bafaaki kuba kati emboozi eno gyeraga nti oli omusajja ebintu byonna byayogera bwe mba nkubuuzizza Antolias omusajja yali bamuwadde mulimu ki The Hairs yali muyimbi yalina ennyimba ze yakola mu The Hairs bamusayininga oba balina omulimu omulala gwe bamuwa mu kibiina ono musiraamu SB4 balina omulimu yonna gwe bamuwako mu kibiina talina mulimu gwonna gwe yalina mu kibiina ekyo kimu ekyokulala tabangako memba wa The Hairs tabangako muyimbi waffe kubanga abayimbi baffe bonna abali mu The Hairs buli omu nakati ebitabo gyebiri era nsobola okumenyera omu ku omu nakati nga simazina gena mu bitabo mulimu kyowedda gwagamba Lutalo gwe yamuwa
yali yamuyita ayimbe gwe mulimu katono namugamba okugenda mu the airs okuyimba nze njagala onkolera ekintu kimu tulina kujjawo Ivan gwekutandika okuyimba password yo yokka password yo gwejjawo Ivan nze mbe wakubiri gwegenda kuba wakusatu kubanga wakimbu jogedde ebigambo ebyo omuvubuka emboozi zonna gyanyumiza sho zonna zakoze ne sibifu kiba zeetaaga okunyumizibwa omuntu ng'abadde mu kibiina ebbanga lyo yonna obanga abadde close naye bw'oba nga nti yajja buzi mu studio kulikodinga luyimba information gyali mu kuwa nene nnyo lwaki nkubuuziza ebibuuzo ebyo nti ebivulu bye yabadde anyumyako ng'ono bwagambye nti yali agenzeeyo ngaani kuba kati nze ng'akola amawulire mba njagala kubuuza ky'ogamba bino byonna bya happeninga wali okola kimudaheyaomanyi kamiliyoni oli mu Island information entuuseeko gye mmanyi kutuukako era nsobola okunyumya ffe emboozi etukola nkugamba nti awo bbawa yaŋŋamba bw'ati okitegedde naye ate ye emboozi wali ogenzeko mu State House nedda okumanya ifa mu State House nasooka kuba na muli mu State House anti era wemba nyumya kyenyumyanga kya State House nina kuwa reported speech nti gundi yaŋŋambye so sinze kulaga nti bwe natuuka mu State House mba naakatuula pweze Museveni nandeetera ebbaasa ng'essente ziri mu kiro bazaamula bazipima mu kiro nga natuukayo ddi tugende mpola omuvubuka eno essimu ya David Lutalo yagifuna atya n'okutandikayo okwogera ne David Lutalo batandikira ku bwe atunyumiza engeri gye yafunamu ya manager Ivan era n'amukubira ku saa mwenda ez'ekiro n'amugamba munnanga yagala okunzita yagala okutta nina amawulire ge yali tannayogera na linnya Anatolius ye muvubuka nga Ivan yagambye Anatolius ekitegeeza kyenjogedde kyekituufu nti byonna bye tuli mu kwebuzaabuza twemoola bwemoozi ekituufu kiri nti ono alina otawulwe ne Ivan era emboozi eno weetambulira kyotalina kubuusa maaso ekirala omuvubuka oli okutandika okubira ne David Lutalo yatandika atya era essimu yagijja anti ategedde omuvubuka bye yadde anyumya yagambye yasooka funa ya manejani yasooka funa ya Lutalo n'amala omukuba amugobye wa Lutalo yeekyanga agenda anoonyereza bwe yanoonyereza n'alaba essimu ya maneja wa Lutalo n'ategeererawo agenda okukuba nga ddala ya Ivan yasooka kugenda na Lutalo before nga tanayogera na Ivan lwakwanza ekyessimu saagala kiremerako kubanga n'abaana mu kyalo eyo balina essimu z'aba Bobi Wine ba Bebe Cool n'omusanga mwana mu kyalo agira n'omubuuza yagifuna atya esimu z'abayimbi abantu baba nazo abantu abakopa ennamba yo bawakava ku radio ogigaba kuba Romako registeringa ogigaba mwaba abakuba ku ssimu yo nga CEO wa Romako walogu wali osindikiddeko obuyambe mu COVID nga simumanyi n'omwayi emitwalo ng'ana siswakwana tekisoboka eka David Lutalo yawo omuvubuka oyo emitwalo ana mu COVID amuyambe Lutalo ye ku level ya ayinza okuzikuwa nenze sisoboka yakwatibwa kisa n'amuwayo lwakuba ate era akuba munange twakanyiza sheno twemo kwogera kibi kyonna ku Lutalo naye Senior journalist tugenda agonga mangi tugenda yali akoze mulimu yali muyimbi neze ndowooza nga tetwogedde ku Lutalo okumuwa ekitiibwa awaana yalimba omuvubuka oyo bw'aba agambye mu Lutalo yamuweza emitwalo ana nga tamumanyi ayogedde naye bwogezi mu COVID okuba music wa Lutalo ebbanga lyonna nga n'abamu omu gwe nalimanyi yali close ku Lutalo mu kiseera ekyo yali ayagala mukyere teyagufuna yamuwaana ate oli gwatamanyi n'amuwaana gwata alimba awo yalimbye ojja kuswala ebyabayimbi bino tubimanyi emitwalo ana si sente ntono naddala eza COVID si sente ntono naddala eza COVID nga muyimbi ki mulala yakikola onoonya emitwalo egi yamuwaana anaga COVID nga yeyita yimba Lutalo yayita yimba mu COVID ana yagajjawo agakugaba amangwanga nedda ssebo waba mugagga nga yagaba omukyere gwenkana ogujjukira COVID abagaba omukyere tewabalabaako kubagaba omukyere mu kamera wabulabako kubagaba omukyere naye emitwalo ana mu COVID zaali sente nnyingi okuziwa omuntu gw'otamanyi gw'otalabanga nako nga kubidde bukubiza essimu ana sente nnyingi senga ngambye emitwalo 2 5
awo ngamba Lutalo yaziwaayo naye anaga covid ate nange nebuliza omuvubuka ono bw'abanga muganda we awenya abantu n'abavumula ne biba lwaki yabo nabona okutuka ku level etunda n'ebibye byonna okudda ku zino n'okwata kabiriiti ng'ayina omununuzi mu nju yaabwe. Nze kyenkugamba kyenjagala otegeera okuva na leero ebintu ebyo olaba mwami Mark ebintu byeyogedde omuvubuka oyo ebintu byonna byali mu kugira bwati adde ye ekituufu akikola ki akimanyi nti kakati kubanga oli gwe naggambye bwe yankubira essimu nangamba omuvubukazi wano bwati ne bwati ng'agamba Ivan ngenda kumwabya obijjukire bingambe kugamba Ivan ngenda kumwabya naye tebina bujulizi naye gwe yakugamba ye wali osobola omuleeta bulungi nnyo waba asobola otuna mu kamera ne bwe ba voice ajja mutugamba nga tujjeko kamera okitegedde ye wali nti omuvubuka oyo yatuuka n'agamba Ivan ngenda nenga amunyumiza ngenda kumwabya yangamba nkola omulimu nagukola agenze tansasudde tugende empola muyimbi ki gwe weegomba music industry wali weegombyeko bagweegomba nze negomba abayimbi bange ampaayo omu gwosinga okwaka omu babiri kale omu babiri gwe njagala ku mutima ennyimba ze gwe weegomba nti singa nfuna eddoboozi lyoyo singa nnyimba ng'oyo mba mmaze asisobola yimba ng'oli kale gwe weegomba ennyimba ze omuntu gwe neegomba ennyimba ze David Lutalo gwe mbadde kubawukala omulala nyamba otuke wenjagala omulala music wa Paul Kafeero banna yawanvuyiza puroguramu ate nze mpulira nkooye yogera nti Moses Radio kubanga bwe wagenda mu basawo bonna wali onoonya maanyi gayimbanga Moses Radio anti kaakati omuntu waayo omuntu ebintu ebyo nga wabyogera gw'olaba gwe kyolaba nti bw'otunula bwoti wansi gw'olaba kiba kisoboka tugende empola mbadde nsaba onnyimbiremukko kakapera k'oluyimba lwa Imani David Lutalo vaasiyo akapera ngenda kutunka n'abakwana kanguleyo magalo n'ekikoona gwe ndikwata nti nemmunyweza ke musanga mmutuze ate sijja mukweka teyasobyo basinga ze nninze maaso gammwe kugamamirira kummula kirina feesi y'abayonka oba wendinga kanula kyenda olabe nga vaasi eyo omanyi kati psychology omuntu kyayimbako kyaba ku mutima mulisanga musse feesi ndikyeka mummula tolina kyopiiga sinyagina omusajja mulogo si mulogo nze kyentegedde mu mboozi eno amalogo mangi mu ndongo naddala mu bayimbi ba bandi gyegali geetala gabuukira mu bbanga gati nga nseenene naye ate era kyentegedde nti bino bubaka njagala bugamba SB4 lwakuba nti toyagala tumwogereko oyogera ku papa naye era omutwe guno gwange kati madde njagala owulize obubaka bwe mugamba nti SB4 muganda wange ffena tukola amawulire naye omusajja ono muwadde shows nnyingi bw'aba ndaba aleke mwongera shows ndala nga tannaba kufuna side ndala kubanga ebintu by'omusajja byadde ayogera bw'otuula ebbayi n'obiwuliriza birimu ebituli bingi kubanga ffe tuba tukola amawulire bw'okola weeta allegations nga nnyingi oleetayoko ku bujulizi ne buba butono buyinza obutenkana allegations zokoze ng'obujulizi bulinga 10% ne bw'okola allegations nga ziringa 90 tuyinza okukuleka okitegeera naye bwe tugamba nti allegations ziri 100 nga tetufinayo wadde 10 eya obujulizi omanya story ngenda gigendako mpola nze madde musaba nti nga tanaakwongera musajja ono shows ndala asooka amala okuddayo obudde abuweeyo alabe shows zaamuwadde atandika okukuba ebituli mu bintu byayogedde wemba temuli bituli mu ebiri obiraba kubanga ekintu kyokka mu mawuli ekiraga nti mulimu ebituli obujulizi buli ebubula kitegeeza ekintu kyotwa kuvaayo muswale anti nga tebunnavaayo toyongera shows ndala nze simuganda simunenya kuba nti yamuwadde shows ezo zonna naye tamwongera nga tannafuna side ndala because ne side ya David Lutalo abantu amanyi wedda gayogerako wedda ayogera kuba Kijambu wedda ayogera kuba Ivan ayogera kuba Lutalo ayogera kuba Yaredi
Nona Anatolius bonna abo nga tunafunayo story y'omu ku bo akonfaminga musajja byayogera okitegeera ate kira eshono gye yatandikidde nakye nategedde nakyogedde nti nategedde nti ono mu tiimu yaabwe yali asinga obuganzi ku David Lutalo mukama waabwe emirimu gyonna buli balaba omuntu asinga obuganzi ku mukama waabwe bonna baganginga ne bagatu kubono ayinza n'okuba yatuloopa ayinza n'okuba yagambira omusajja okunnyima ssente namusabye ampe ssente namusabye awe mukwano gwange kolabo yaganya ayinza n'okuba ono yeyamugambye agaane yamuli ku lusegere kati bonna Eva baganginga ne bakubona abeera ku lusegere kwa mukama wammwe ndi kyangu nnyo okubanga kino kyonna ekigenda mu maaso nga tiimu abantu abeetoledde David Lutalo bonna nga bali mabega wa muvubuka oyo ayogera nani SB4 kubanga webanga tiwannavaayo n'omu yayogedde SB4 kyogaba tasobola kuleeta kijambo mu kamera tasobola kuleeta Yared mu kamera tasobola kuleeta David Lutalo mu kamera ekira kyenjagala okumanya SB4 wafunyeeko essimu eva mu the hairs ng'ekugamba ku nsonga ezo kubanga nabo amanya gaabwe mwegali David Lutalo wedda mwali mu mboozi wafunyeeko essimu ekugamba nti omuvubuka oyo byayogera si bituufu lekerawo mukyaza bw'oba tonnabagifuna nga n'abaitoolewo Lutalo bonna teri yakkubidde kyangu nnyo okuba kiri kyeggambye nga kyekituufu nti bonna bano abali ku lusege lwa David Lutalo baganginze behind this guy okuba ono kubanga ono yabadde omuganzi n'ekira kye neebuuza bw'aba yagambye nti ono yali nga alemesa abantu okujja mu the hairs nga yagaana abayimbi ekyova nti the hairs ayitayingiza abayimbi because of this one bwe yagambye gwe yali alemesa abantu okujoyinga the hairs naye ono okuva bwe yavaayo kati akabanga kayise bakasayininga bameka the hairs yakasayininga bameka njagala buuza abatulaba abagoberera endonge nti the hairs okuva Anatolius lwe yavaayo wayisewo ebbanga kati yakasayininga abayimbi teginawera mingi balene wali wavaayo da mu covid anavyayo mu covid myaka ena teginawera myaka ena kale ku covid tugibasonyi mwite musoba sayininga nga ate tunoonya sente za muceere kati kale ku covid okuva yaggwa the hairs ya David Lutalo yakasayininga abayimbi bane kibuuzo ekyo sigwe right person okukibuuza kubane gwe basayininga wamubbayo tibamusayininga wamubbayo bwantoogo n'omubbayo ekyo kinako obujulizi bamwegana ne bagamba nedda lwakuba nti oyo ye ekyoyo kirala nerekeraho obuvuyo ekya Chosen Beck kirala because ye tesibe bamuzimba ekyo kirala ono abimanye ebyebibiina byesayiningira abayibi ne bibazimbira Chosen Beck yajja ng'olwedde star ng'akola sente ng'azze kukola sente oli yali muyimbi we amubbayo nedda kyetugamba nti ekyo kibiina the hairs tusobola gisibako nnyo Chosen Beck ezimbulwa musuna obuluguti buletera kubulako bujulizi buleete nzenzikiriza omusawo yakugamba nti nno gundi ye yakuloga n'okuvumula asobola wakita kuvumula nzenzikiriza nti mu kaseera kakati abaganga kano we byogerwa biwulirwa era nzikiriza nti embeera bwejja bweti omusana gusituka ne gwaka ekizikiza kijja ne kibuutikira omusana naye ate amazima tegayina ddi tegaliyambala kizikiza ku Metal Club Live kwobadde ne muganda wange senior journalist nze gwe nkyasinza okwegomba omu ku benkyasinza okwegomba Ronnie Mark era ku Ronnie Mark official nfunye omukisa ogusoose okwatyako microphone so akitwala for granted kiba kitegeeza nti osanga na MR Live neekutte bulungi ndimu ensa muganda wange wanneesiga n'ateekako ne wano ku Ronnie Mark official gobererwa abantu ab'omu kugamba abantu ab'ensa okulabika ko wano kyamakulu era nonguyita mukisa ogwedde emirimu omusajja mulogo si mulogo Illuminati se Illuminati tugenda koma mu party yaffe ey'okubiri pressure temukubira wano ajja kuddamu alimberimba abantu tanakyage ajja kugalawo muziddako moyo yitubulye bino byetwogedde bisamalizing n'obubanyizeemu nga ggalawo Ronnie Mark gambye oli mu kugolawo abantu ababanyiize ntajja kugalawo nabyo bigambo sinyize Yes. Agenda kulumba SB4 mugamba akole research oba agenda kulumba SB4 mugamba akasajja akawe emmere akavubuka kalinga bwakayita nze nkayita kavubuka kayimbi katoto mikanu yakayita kavubuka kayimbi mu bubi wabula nze nkayita kavubuka kayimbi naye nabo nga tumaliza kyata tugambye tatuwire kiki yakola muvubuka oyo because omuvubuka obusungu bwayina wesakali ayogerere tayinza kubanga toyina kye mwali mukozi kyoyina kye wali omukozi mu ababiri nga temukifunako butakkaanya anti kakati olaba eddoboozi alisitudde omuntu yenna
omuntu yenna wabanga alina ekimuwa enemabega ekimuwaga kati asobola okwogera ekintu kyonna ye kyayagala nga ye onfuna bulungi nze nga waliwo kanzire okuwana mabega kati sigenda mwogera linnya ndoza tujja muleta mu paati eddako naye waliwo omwami omu ng'ali mu kibiina munda ekyada hairs yes twali tukola concert yali yamanya yaŋŋamba ekigambo eki naŋŋamba olaba buli kye tukola gw'oyogera ne David n'otuloopa ompulira naye omusajja bugenda kera ku makya nga mukoze eki ng'oli mwavu naye ngenda kukuba tiketi emitwalo 7 ninjala tukuba emitwalo 14 ng'omusanvu gwaffe ompulira sebo omusanvu gwe gwani gw'omuyimbi ne muganze sirya sente ya kibi nze sijja gikola ki kati obwongo bwe ndoza bwamuweereza nti namuwaabidde naye ng'ate nze ebyo nasirika buki namugamba gw'oba obikola bikole nga ggwe omuntu oyo akyaliyo mu kibiina oba yavaayo omuntu mutege mwamugoba ye manager Ivan ye manager ku interview yaffe eddako tugenda kusimba amakandaawo oleddawo Anatolius watusobedda twagala manager Ivan mutandike ekisembayo ono ne Ivan ani yasooka okuva mu kibiina ono yasooka okuvaayo n'omulekayo naye ekimu ku byamunyiiza era Ivan we yasinziira nze kyenvunye we yasinziira atandika okuyuza Anatolius tiketi emitwalo 7 ku 7 zamuyisiza ddala bya Ivan yamera obujja bwe bukyayibwa alina ku Anatolius kwe kupanga n'omuyimbi oyo ajjamukola naye bw'abanga ono yava mu kibiina n'alekayo oli kati ate oli ye waati naye yatuuka ne kimulema anti oli olw'okuba nti yali alina omuze according to Anatolius omuze gw'okukuba tiketi ennyingi kyake era kyatuuka ne kimulya kati kyangu nnyo okuba nga ate naye baagoba mugobe awo tugenda okugenda mu interview kuba kati obujulizi olabe nti bwe tusunaasuna akaveera kano kajja kujjamu ebituli kayiwa amazi nnyo okuba nga ne Ivan baagoba mugobe kuba Katonda n'ensi yange mweraba